kwagamba Juliana Kanyomozi akomererwe bwabanga adakikoledde ebbanga taziika kiba kibi sinzira ku society mwe tubeera muno ate ye nga celebrity ndi buli kaseera baba mulaba bw'obeereyo nga weekolera mirimu gy'abantu abakola batono toziika mu baana abantu nga bataano bakola ntoziika naye kati wekijja ku Juliana nti East Africa ne mulaba ntaziika ate kiba kibi East Africa yonna mulaba nti taziika n'abatanzania baga huyo asiende kwa mujibuzi bali babita batya bwe mbeera naawe nga njogera nawe n'oŋŋamba nze saagala kuwuliwo kwetabuka mu byabufuzi kulya byabufuzi ntandika obutanyumya nawe maybe nga tunyumya ku mbozi yagenda kwana kubamba mmanya nti sobola ku debatinga nawe kintu kyonna politics yagenda okukkiriza federation egende maaso politics yagenda okukkiriza copyright ebeerewo nti kati bulaba nga Bobby kye yayogedde n'aga nti mupasuwinge bulungi temukkiriza fuka ba beggars nekiba nga tekyategerekese bulungi n'omulala ajja kuba ayogera ekirala kireme tegereka n'oli aveeyo n'abo bennyini Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musabangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 Nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Nkwaniriza nnyo gwe natulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Kwendi nnyo wabali kutugoberera gwe natugoberera yonna gy'osinzira okutugoberera. It's a Friday nga bulijjo Detacha wali nnyo kubanga tukwasaganya ensonga pozi wakuba eri bagiyita wada kyana yali yatabu baba yali amaanyi yaggwako kati waliwo bajuulira kati waliwo ndala yaggwako ate yali yaggwako dda nezuukuka buzuukusa ng'omanyi tuni zizuukukanga yali yaggwako ate saazi ate waliwo kati waliwo ziku zine yegenda okujja eva Ghana nagikugamba dda ziku zine egenda kufubutuka Ghana ziku zine kitegeeza ki? Luyimba lwa mukwano kwebaza mukyala okufumba ye bali kufumba kufumbira akabanga akawera Detacha gwe ziku zine egenda fubutuka Ghana ziku zine tukwaniriza nnyo gwe natulaba Detacha wiiki etambudde of course bingi nnyo ebibaddemu amawulire mannya gakyalimu social media ekyagenda mu maaso n'okukwata omuliro side awo zezimu ku nsonga zetugenda okutunuulira olunaku olwaleero naye okusookera ddala simanyi oba wagenda okuziika Honorable Kato Lubwama twaliyo so amawulire gajja bubi n'ava mu bulamu bw'ensi era yaziikiddwa so kyawedde obulamu bwo bwe butyo bwe butambula naye akatusokere ku Juliana Kanyomozi abantu bavuddeyo okumunenya ennyo waliwo abayimbi abataziika nga bo tebalabikirako ddala naye simanyi lwaki bakitunuza nnyo Juliana naye Juliana y'omu ku bayimbi by the end of the Irene Nambiru naye sitera kumulaba mu bintu bya kuziikaziika naye simanyi lwaki bakitunuliza nnyo Juliana ebbanga lyonna anti so kyazize Juliana nga bagamba nti lwaki taziika lwaki tabeera mu nnyimba eri bayimbi banne ate nga y'omu ku bayimbi ababadde ebbanga lyonna abayimbi ekyokulabirako okuziika kuno omuyimbi ateekeddwa okukomererwa nti lwaki taziise anti okuziika edda ne mu kyalo penalty gye baakuwanga nabo butakuziika oba butakuziikirako kubanga bakitwala nti it's a community social responsibility okuziika kyabuwaze mu ngeri yakyo nti kyashosho gwa kyeyagalira naye nga tekirimu n'obuwaze nti gwani ataziika ye lwaki nga toziika weeyita ki era mu kyalo bajjanga ne bakusonga ne bagamba oyo taziika mu community zonna obutaziika kubanga obutaziika baba bamanyi nti gwe weefudde atalifa kubanga nawe tojja kweziika bakitwala nti gwe engeri gy'omanyi tojja kweziika kuba oliba ofudde lwaki gwe toziika banno abafudde nga woli kitegeeza nti bantu balamu be baziika abafu kati gwe ng'ekyali mulamu ali toziika gwe wona afaanana akuziika kyebagezaako okutegeeza
So kakati kyekiteeka naye ng'ate kyabubaze mu ngeri yakyo because nalaba omusajja awo bamuyita eyeekolera oba omumanyi muwulira ku social media kati yasooka ekintu ekyo n'akiteekayo n'apostinga kati Juliana kwe yasinziira n'avaayo n'agenda ku tweet ye nakeberako nga ddala ntuufu ye kennyini ekoze eki eyagitaddeyo n'agamba nti nze naweereza amabugo ga miliyoni 2 gwe wawaddeyo ki ekisinga obukulu kuweereza amabugo n'otagenda oba okugenda nga totute mabugo oba byombi ekisinga ku ebyo byonna muntu kye yalikoze ekyamabugo nayo kikola ekyamabugo kikola nga tobaddeyo toliiwo oba olina ebikutte because tetusobola kumanya Juliana bimukutte naye bwe kiba nga bagambye nti taziika kitegeeza nti kikoleddwa ebbanga ddene okitegeera so si buli kaseera ntitajja kubaawo naye ng'ekyokuweereza amabugo kyo nakyo kikulu era kwe tulina n'emikutu osobola noteeka ku mikutu egyo nogaa nyoleddwa nnyo muyimbi munange nesiriiwo simanyi oba yabiteekayo naga naye nina ebinkutte nina gye nalagako yateekayo nagirabye ng'agiteekayo naye engeri gye bagamba nti abadde taziika kitegeeza nti kibadde kitutte ebbanga so kati tujja kugamba nti kino kyokka so bw'abadde takola bw'atyo ng'alina ensonga ze tetumanyi naye nga nze nga bwe ngambe nti social responsibility kubanga nawe tomanyi ani ali kuziika ku bali baawo abalamu ng'ofudde n'olwekyo ensonga lwaki kiba kya buntu bulabogera n'oziika ne weetaba kwegamba Juliana Kanyomozi akomererwe bw'aba nga adde akikoledde ebbanga taziika kiba kibi sinzira ku society mwe tubeera muno ate ye nga celebrity nti buli kaseera baba bamulaba bw'obeereyo nga weekolera mirimu gy'abantu abakola baba batono toziika mu baana abantu nga 5 bakola ntoziika naye kati wekijja ku Juliana nti East Africa ne mulaba nti taziika ate kiba kibi East Africa yonna mulaba nti taziika n'abatanzania banga huyo asiende kwa mujibu simanyi babita batya ate abajamaika n'abajamaika bamulaba nti taziika olwo bagambye batya kankukubire kwe yateeroyo by the way sikuziika kokka era tulaba n'ono ku kyebivulu nti omuyimbi abeera ne concert ono tulaba Misa Kisemakula Misa Kisemakula yakava ku Serena naye olaba nti buli muyimbi yenna yateekayo awoga tugende tuwagire Misa yo naye bakimugamba yabaana n'abitandika naye yali tebikola ate yali tababeeramu nnyo omumbejja by the way kyolina okumanya omumbejja atalina kubeera mu bintu by'abanne tebagenda nnyo bintu by'abakopi tabigenda nnyo abibeeramu naye tabigenda nnyo gwe ne Maria mundagire tomulaba abigenda nnyo naye ng'abeerawo so babeti mpologoma tobalaba tabigenda nnyo ng'abalala nti abeeramu naye nga tabigenda nnyo because mumbejja naye ate bwe kituuka ku bibye ng'ate bamusuusuuta mumbejja gwalina omusuusuuta omumbejja gwalina omusuusuuta sebo mumbejja gw'omukopi gwalina osusuuta omumbejja ebyo ekikakatako biba ye talina kukaka pakukira bibyo naye ng'omuyimbi nga bikyabeerebeerengawo oko ng'omumbejja wawubawo olubi lw'ekigere tekiba kibi beetwala wano ne DJ Nimrod baba beetwala ate DJ Nimrod yabitandikiriza ebintu ebyo tapostinga banne story awo ate nga kyaliwe bakyali nabakyali Juliana ne Nimrod anga neta postinga bintu byaba neta kola atya ndoza alinga yatandika kati ateekayo so omusajja Katolubwama bamutaddeyo yasiikiddwa of course bingi abantu bye bamwogeddeko nze neewuunyiza nti Katolubwama abaddewo nga abantu boogera birungi byakola nga abantu bamulaba bulabi batyo naye ebigambo bingi ebyogerwa ku Katolubwama awo olina obbiwulirira naye nga baba babyogera kati ensonga lwaki oli ajja kujja agambe nti Katolubwama oyo gwola bayankolerako ekintu gundi nga nakati akyaliwo era ayogera biweddewo n'agamba nti oyankoleko wooteekeddwa obbiwulire babyogerera in the right time naye nga baba babimenye kati goloza babitegeera afudde because omwana yakoze ne statement n'agamba nti ne ku CBS gye yali akolera nti batukako nesani abagamba nti taddamu okulabikako mu nkubo za CBS nga kigambe kuba nti baali bamugobayo oba taddamu kulabikayo naye ate be bavudde nabagamba omusajja oyo banaye tubali tumwagala nnyo omusajja oyo ng'atukolera emirimu ante tulishiwa ku baani abamuga tadde okulabika mu nkubo za CBS bizo okubeera byakwogera bwogezi bizikuba nga bigambo bugambo kati nga bali bo babadde yaleka emirimu naye nga bakya emirimu gye nga bagisiima bw'abanga alina era ebyo yakolayo nga bibi nga tebamwagala era nawe era baba batuufu era baba balina ensonga so kati tumanya ani naye nga tetuwulira nka official statement kitugobye Katolubwama amulabako yenna tamukkiriza kujja ku nguudo za amulabako yenna mukwate so kitegeeza nti
balayika bigambo by'abantu naye nga byonna bijjeera ku time entuufu yeeyo nti ng'ofudde bijja nze tebalina kugamba nti ate bakusiima ogezi waba bakusiima ng'okyaliwo naye era ebijja ng'ofudde the right timing yeeyo we tulina obbiwulirira because obadde era ne kode ezibadde zivugibwa nti babadde tebakwatagana ne Abe Mukiibi ate Abe Mukiibi yagamba nti ono gayi wange endugu tubadde tukwatagana era nga tuwuliziganya naye nga kode weziri zigamba nti bakyali abo babadde kabwanango ng'obutakwatagana abantu abagezi bwebutakwatagana eno mu bulamu bw'aba afudde tekigaana kuba kati oba tojja kuwalagana namufu sikati baba afudde wekikoma okuwalana kwonna wekikoma because oli aba afudde kategeeza nti lwafudde okuwalana ako lwekukoma era lwemutandika okukola lwotandika okuzaawo enkolagana n'abasigadde abadde bali naye nga bakuwalanako maybe olwoli bwe bamufudde n'ojjawo ke kaseera kolina okukozesa okujjawo enjawukana ebaddewo akaseera ak'okufa ng'oli afudde kitegeeza nti bano abasigaddewo babaana babaani bakazi babaani balina kumanya nti kati kiri kiweddewo kati tebakyewalana bwe kiba nga babadde beewalana ofuuyi kinakyo kitamanyi oba kituufu era tewali amanyi butuufu bwakyo naye jasa oli abuuliza bantu nga boogera kubanga tulina abantu aboogera naga nti ogundi twewalana ogundi nze ne waalinya sirinya obanja abajja ne bakyogera naye Abe Mukiibi tetumulabanga akatenga naye sita byawandiika ku Twitter oba ku mikutu twandibadde tubiraba ngaga nti oyo omusajja simwagala oba tetukolagana naye tabiwandiikangako tabyogerangako bigambo by'abantu bateeberezaawo n'obutakwatagana bubaamu ne batakolagana nekiba kitya era tetukolagana n'abantu bangi naffe ng'oli awo temulinanyo kibagatta nnyo oba alina byeyakukola nga tebiggwanga oba ataddewo embeera ng'olaba tolina mweriranya nnyo ayinza okukola ekikyamu obutakwatagana bubaawo wadde nga tuba tulwanisa buleme kubaawo naye bubaa ne bubaawo because bantu tetusobola bubamalamu okay wetwogerera essaawa zino emikono gya social media okuli Twitter Facebook WhatsApp kwonako nobaka buyita oluvannyuma lw'okuba nti nno mu lumbe lwe lumu olw'omukulu Honorable Katolubwamu omugenzi omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu gwe bayita president yayogera ebigambo bye mu kuziika because Katolubwamu y'omu ku badde basinga okugenda ku nsonga ya copyright ate nga abadde artist abadde muyimbi bintu byonna abadde mu entertainment industry ng'ensonga zonna zikwasaganya naye nga badde boogera ku nsonga ya copyright n'abako ebigambo byayogera ng'omuntu nagamba nti ekigambo ensonga ya copyright twetaaga ogikwata n'obwegendereza ng'abayimbi so sika okulubisa ku gavumenti olw'okwagala okubakozesa era nagamba nti nno yakola sinema naga nti abayimbi muleke gavumenti kwagala kubafuula abasabirizi nagamba nti nno mukwatagane n'abantu abasobola okutuvuga ekintu kya copyright okutuusa gye tunakola ki gye tunakituusa ebigambo bino yali abyolekeza direct eri omukulu Eddy Kenzo kuba Eddy Kenzo yakulembera abayimbi mu federation yaabwe so bona nga bawo obubaka obwo kakati onako olwajjo Eddy Kenzo yavuddeyo n'atika obubaka ku mukutu gwe gwa Facebook ndoza ne ku Twitter gye buli n'agamba yayiga nti yagambe ayina sireme gyakozeseza nga atandika ekigambo kyakozeseza nti omufere nazako ebigambo ebirala awo n'agamba nti muba mufuna esente mukuva mu gavumenti mwani abagambako nti nammwe mulwaki bwe muzifuna temuziteeka mu malwaliro oba mu masomero era nammwe kuba mufunayo ssente era n'agamba nti ffe mutoke tuvuge ekintu kyaffe ffe tumenye tunakigussa okitegeera so nalabikanga nti yataddemu olulimi olw'okuyomba okusinza ku sentiment nga bwe yakoze eki nga bwe yagiwandiise just nkotinze bukotinzi byabaddemu side awo si ye yekka nalabyeko abo Wike Benda naye yavuddeyo naye ngenda mukamba naye muzibu era ku Twitter abo nalabyeko awo Tonix naye era y'omwera nga bonna bavayo bakambonye because nabyo bali mu federation yawo so era kitegeeza Bobi Wine nga bwe yagambye nti bakwate ekintu kya copyright bulungi bafune engeri entuufu ekiggusa baleme kwekukutiriza ku gavumenti oba biki because era olose nezisuubirwa kubeera compromised billions ezisoba mu answer tume 2 eziwulirwako ezigenda okubaweebwa nga baba federation okudukanya ekintu anti kati yabadde abalabula nti sente teziba zaaku kubafuula basabiriza wala mulwanire kya copyright muyinza okulya sente obanga azibawadde alina ekigendererwa
ekyokubalemesa okugoba ate kiri sina kitegeera nze kubanga ngeri gyokyogera ni bye nawulidde nze bane mayindi owa Bobby alina bye yayogedde nga saabiwulidde nenze ku bye nawulidde nga bw'oyogedde bwe yagambye nti muleme kufuka babegazi ekintu kya cooperative mukiguse nakonakonako ku bantu biki kati saategedde lwaki federation ate bwe bakifunye nti be babega because oli bwajja n'agamba nti bwenja negamba nti Mayanja saagala ofuke muntu mukyamu ng'okwatagana n'oli akulemese okutuuka ku kirayinza okufula omukyamu ayinza n'ennyumba tiwampise mukyamu wampise mukyamu because Eddy Kenzo ya Israel gyakweseza agamba nti Bobby yabayise basabirizi Bobby ne Dramani babayise basabirizi n'abasabirizi nakyo ndaba kiringa ekigambo ekitali kibi kasitama nga gw'osaba yakusinga gavumenti bwe tuba tusabye bakungu ba gavumenti nakyo ndaba ekitali kibi nnyo tuba tusabye gavumenti because era gye tulina okusaba gavumenti gyerina okuyamba abantu baayo bw'ova eno n'osaba omugagga ku kyalo teri akuyita musabirizi ng'okijje ku mugagga ku kyalo okujjako ng'osabiriza ne banna abatalina naye nga okusinziira ku ngeri gye yayogedde simanyi obanza atakiwulidde bulungi yabadde ng'agamba nti baleme kuva ku kigendererwa ku mulamwa badde mu handouts omuntu okuwaayo ng'alinga akujja ku mulamwa si kyeyabadde ategeeza ekyatageezako kutegeeza kati ne kiba kibi kityawo kuba ne Bakenzo nabo bagamba nti gye bali baagala okufuna mu gavumenti ssente nakyo si kibi no naye bwajja n'agamba nti bannange ate temwerabira koze eri ey'okugamba nti mulwanisa cooperative ate nemudda mu kulindirira handouts zokka ate era naye bw'abanga kyeyategeeza era netaba mukyamu okusinziira ku ngeri gye nakifunye naye aba ali ku mulamwa gwe gumu nga ne Bakenzo gwe baliko kati sina kitegeera maybe nga difference erimu walala oba misinterpretation oba butawulira bulungi obanga nange nina gwe sawulidde bulungi nga nina kuddayo kwetegereza is it fine Eddy Kenzo okuvaayo n'ayita Bobi Wine omufere tataddeeko nti Bobi Wine Bobi Wine yayogedde gwe yabadde agezaako okwanukula noayinza okuba alina abafere abalala bagamba kiringa ne bw'ataagambye ne Bobi Wine bw'ataagambyeko nti federation tiyayogeddeko ti ba federation eyo babikya yagambye nti omulamwa gwe muliko mugusigaleko bayimbi bannange naye tuba tukitegeera nti agamba lwaki agamba abo bameka abatali mu federation because esawa zino be bali ku front anti ne waba abagamba era mu mateeka ayinza obutalumikibwa kubanga abatasi baagambye nono agambye nti omufere si gwagambye naye bwe tudde eno mu ntegeera ng'abantu okutandika obisengeka Bobi Wine bali be yabadde agamba of which si yabadde ayogera ndabanga ekiri in good line with what they are pursuing because what they are pursuing is a cooperative and a better life for an artist. So Bobi Wine came up to say, don't wait for handouts. Fight for a better life for an artist through pursuing the best initiatives that will help an artist develop or anything. Kusinza kucheba dayoge. Bayimbi banange. So naba mukyamu awo. Kati okuyomba ne fuel eno sinategera wevude maybe bitu bya social media kunyumirwamu. Sinalaba wekivudde kwa nze ndaba oli kyeyayogedde noono linga sinalaba waawo nze kakati tetuganda naye mbadde njagala tutundye ebigambo eby'abantu ebyogeddwa mu statements zaabwe okitegeera nga kiri kyekugambyeko nti omufere waliwo wano Tonix naye nalirabye yataddemu era nga bigambo bikambwe bikaawo then negundi yennyini Waikibenda naye era ku nsonga era yeemu era nga n'ebigambo byakozesa biki nabyo era bikambo birala mbadde njageza kwano kubinoonya of course bangi aboogedde wano ndaba Sudden Magic naye nabyayogedde nti it took them 2 days to digest his speech. I doubt their ability to maintain their role against him. Let's educate our kids to avoid snail like I chew. Hey, wagwan. Obigambo ndozo biwulira? Mbiwulira bya. Byakweliraliramu awo naye nga tolina okumanya nti emindu egisinga tuwuliziganye nga bulungi. Eddy Mutwe naye kenyini yavuddeyo n'agamba yadaddamu Waikibenda n'agamba nti Waiki you are one of the intelligent artists of the young generation that we have today. We can't be asking the world how beggars need lawyers because baganye nti bafunye bana ne balawyer awono bayamba kukugusa ekintu kino okitegeera nga baba federation okitegeera n'agamba nti even beggars are protected by laws, so working with the lawyers
doesn't change the fact that you are beggars, only that you are a VIP beggars. Ndoze bigambo biwulira? Bigambo biwulira, nze kyemmanyi twagala betterment of people. Twagala abantu babe ku mulamwa. So kati abayimbi babanga bali ku mulamwa okulubirira okufuna kye beetaaga bapasuwinge nenga in the best way. Ne Bobi Wine naye waba aleesa advice ye ng'agireese mu bulungi ne bagitegeera ne batagitegeera era naye asigala mutuufu. Ndabala balwanisa. So nze kyemmanyi balwanise ekintu kyabwe in the best way because oluyimba olwa copyright tuluyimbye nnyo. Copyright nenga tekigguka. So kati awe wali embiranye. So kati balina okigusa ate balina okubeera tactful lwennyo. Ndabyeko nawandiise n'agamba nti kati awo divide and rule etandise. Abadde Nairo Ali nti kati tutuuse kati batulengere oba twagala. Baagala nti omubeera awo nga twagala gundi. Kakitegeeza nti abayimbi bonna abawagira Bobi Wine n'abatamuwagira n'abakola batya bonna kitegeera bibeera awo naye nga tetusobola eriyo nze olulimi lwessaagala kuwulira. Nze bwe mbeera naawe nga njogera naawe n'oŋŋamba nze saagala kuwulirwa kwetabuka mu byabufuzi kulya byabufuzi ntandika obutanyumya naawe maybe nga tonyumya ku mboozi yagenda kukwana kuba mba mmanya nti sobola kudibatinga naawe kintu kyonna. Kasala lwaki tutabula mu politics mu bintu bino manya nti obwongo bwo mba sobola kunyumya nnyo naawe because mba simanyi gye tujja kukoma because reasoning eba ekyali wansi muuko engeri gy'olabamu ebintu because politics y'ensonga lwaki vini nsookukana ku makya saa 12. Politics gwe nnaaba maaso because n'eddagala erisenya amannyo politician wadde mbo diteekako emisolo ne libula wano. Okitegeera? Nalaba bali omu nsi yagamba because waliwo bali bagamba nti lwaki paadi zabakakyali zebakozesa lwaki tebazisalako omusolo niziba nga basobola okuzifuna bulungi because eri abo kati abaana abamu ne paadi politician yasalawo kati bali omu nsi n'agamba nti tebagenda zijjako misolo nti wabula baba basobola badde bakozesa eri enkola y'abajjajjaffe y'okukozesa ebigoyi ne ŋŋamba era wadde mbo bagamba batyo because anti nga bwe nkugambye oyo yenna agamba nze siri ku byabufuzi simanyi nze sikolagana sitwagala tutabulemu bye politics yagenda okukkiriza federation egende mu maaso. Politics yagenda okukkiriza copyright ebeerewo. Politics yagenda okukkiriza omuyimbi ategeke ekivu. Politics yagenda okukkiriza undi oluyimba lw'okutambula. Politics yagenda okugaana media houses okukuba ennyimba. Politics yagenda kati okutabula mwoti kubanga era ku kitandika kya federation omukyala nabbanja era yaggulawo nze wempulira omuntu ayogera bwati mamanya nti ono maybe obakimba mbatandika obutanyumya nnyo naawe nsonga nkulu because mba mmanyi nti tetugenda kugusa nsonga because okyali wakiboggwe. Nze kasampulira mutuga temutabula mu politics maybe nga ataddeko ntotabula mu politics mubi nti olwo politics omuyo okwogera ebigambo ebitakwatagala okwogera ebigambo ebisongovu naye politics nga ye otandika okugamba politics nze simuliimu manya nti oba olw'ekibula waawo tetujja kwogera ne because kati politics newe tutudde wano politics yasalawo oba YouTube enkyeveeko bebeereko twamala ebbanga tetulina internet lwa politics abasajja tetulina Facebook lwa politics kati oli wabeera ku Facebook naga nze saagala bya politics bibeera ng'ate Facebook teri olwa politics obeera ka VPN kakusumbuwa nze mba ndaba nga sijja kwogera nnyo naawe mba mmanyi nti kati gwe oli muddangina maybe okugamba nti sijja kweyingiza mu bukulembeze oba sijja kola waliwo ebintu ebibi bye tulina kweyingizaamu naye okwogera ku politics tulina omwogerako because yatitamininga obulamu bwaffe bwonna yabeerawo ku lwaffe biri kimu ate era tetujja mwewala buli wamu abeerawo ne mu kuziika omuntu eri abagamba lwaki mujja ne mwogera ebya politics mu kuziika politics yasalawo oyo okumuziika oba nedda bayinza nakuziika ku mawanga olwa politics oyinza ebijja ebyewame bayinza obisenda olwa politics so politics ali buli wamu ne mu kuziika abeereyo ne wonna basobola okugamba nti oyo tetujja mugulira mbugo lwa politics temu musago tulina bannaffe be bazaala kuno naye nga baafa ne bamala ku mawanga eyo emyaka nga 2 ne baleka baleeta obbaziika nakati eri abakyali eyo lwa politics naye nga tumanyi nti bamuzaala wano mu Uganda so tugambye nti politics ajja kujja buli wamu era buli wamu bajja mwogeranga tosobola mwewala nze omuntu ayogera bw'atyo maybe ng'alina ensonga gyampadde nti saagala nnyo kuyingiza politics wa kika kino wantu wali nga yo substantiative olina ekika kya politics kyoyogerako nawa waatagwa nyina ogaba bugamye mbu nze politics
simwagala nga ne ku luguudo kwe tuluyinza okuba onyumiza ku booda nga n'oluguudo ne booda lwaki yasensebuka bweto lwa politics naye ate gotayagala kwogerako naye ate kwotudde wakanyumiza emabega nti mwana booda eno mwana oluguudo luno lusensebula booda yange naye ate nze saagala kwogera ku politics tegera mbasi kutegedde because n'okwogera nti oluguudo luno lubi oba oyogedde ku politics yes so nze oyo ebintu byesaagala kuwulira nze abantu abaga nti Katonda ajja kukola kino n'abaga nti politics because nze banga nti ekintu kyoga nti Katonda yajja kikola kitegeeza gwe ng'omuntu kikulemye tolina awo ati akuweddeko ekintu ekikulemye kyowaayo Katonda kuba Katonda yatuteekawo tubikole nze oli bulwayo nabirekedde Katonda ng'awo nvaawo manya nti kati yo tetujja oyakomye nabirekedde Katonda Katonda yatuteekawo tubikole yali manya kasaba nabirekedde Katonda kati byamubuze talina kyaŋŋamba oyo nga manya nvaawo manya nti oyo kati wano watese ateta n'omuntu agamba soogera ku politics simanyi saagala bya politics Detacha tulabye ebibiina bingi nnyo era kisinza okulemesa wume okutambula okugenda mu maaso n'okutuusa kati because wume ezekyusakyusa abakulembeze ate no mu kaseera akatono ndowooza Sindi ndowooza ng'ojjako okuba nti webadde everyday nnyo Sindi yabadde akyasinza okulwako mu bukulembeze era yakyaliwo naye naye olaba nti afuna okusoomoozebwa ekiremeseza wuma okutambula obulungi nyatujjukire bulungi nnyo nti Eddy Kenzo oyo y'omu kuba wuma ebbanga ddene nnyo era ayinza n'okuba talina na kaadi ya wuma Eddy Kenzo oyo bamba sirimbye nikuba tagina essaawa zino era y'omu ku bayimbi abalemeseza wuma okutambula okugenda mu maaso kati nabo batandika federation ene erina olugendo because era abayimbi era bwe bavuddeyo bye bagikuba esobola okuba n'olugendo okusinziira nga bulaba bwetambula essaawa zino ani tugambye nti kati bulaba nga Bobby gye yayogedde n'aga nti mupasuwinge bulungi temukkiriza fuka ba beggars nekiba nga tekyategerekese bulungi n'omulala ajja kuba ayogera ekirala kireme tegereka n'oli aveyo n'abo bennyini abali mu federation oli ajja vayo n'ekiteeso kireme tegereka bulungi kimalirize nga ekiruubirirwa ekikulu bakirese manyi wagabula tuba nga tutambula lugendo n'oba nga buli kayinja kakoonako yagaludde emabega okeetegereza akankonye kabadde kakonge kayinja kaki bwe kaba tekakusudde tambula butambuzi weeyongereyo maakinga kifo ogambe nti mu kifo ekyo mulimu akankono oluddako nja kwewala mwe kyebaagala nti copyright bali pasuwinga amateeka gavumenti ya Uganda bali organizing ebawe kyebaagala na buki music atumbuke ne art omuntu ali mu art asobola okuba nga afunamu mu art we basigale ku ekyo naye kinasigala okusinziira kati ku lutalo oluliwo because abantu abenjawulo bavuddeyo kati bali mu kulwanaganya ku social media otalo luli ku social media si ekimala kisobola okuvaamu nekitambula bulungi because okusinziira nga bulabi mbeera nga bweri social media eyinza obutakimala bulungi naye nga kyolina omumanya nti balina okwetegereza ennyo embeera n'okumanya ani abaagaliza bafune ki first of all nga wetugamba nti ebyobufuzi tusobola byewala biri buli wamu babizanyise bulungi babazanyire mu bulungi tupasuwinga kino ani atuyamba ani atatuyamba naye nga tosobola byewala eya politics bijja kubeeramu era we munaabyewala kitegeeza nti mwenafuyiza temujja sobola politics yajja kubeera mu buli wamu mu federation omwonna agikuba agiyuze oba agirekewo oba agiwanike oba efune ekigendero oba ereme ekifuna so kano olwekyo balina omwembula esinga bamanye nti politics tuzannya atya tumuyingiddemu ti politicians n'abakulembeze tudirinze nabo tutya tulabe nti tufunamu kye twagala okitegedde kitegedde bulungi because kati Kenzo abayimbi bayimbiramu oba gavumenti beyinza kuba gavumenti be bantu gavumenti etunulira bantu gavumenti okutunulira abantu abangi egambe nti abayimbi bano abantu balina influence ku bantu abantu abo mulimu abalina endowooza ng'eya Bobby n'abawuliriza ebigambo bya Bobby kati Kenzo mu kupasuwinga ekintu kyalina okumanya wa wazannyira politics bulungi because politics alina okubeeramu kadize alina kuzizannya atya okutuukiriza ekigendererwa kye talina nnyo okwetegereza buli kamukonye buli kimukonye buli kaddamu kano buli mbwe mubogoledde alonde ejjinja agikube yagambye bwe bataamu ensonyiwe naye ajja kuyingira politics butereevu zigende zaabika emipiira era mulimu gololatu lwayogera kyayogerako
buli lwayogera ekigambo akikona ko lwayogera kitegeeza nti gwalimu neta kimanyi kyogamba nti Eddy Kenzo okufuna emmoroka okuva President Museveni V8 eri era bya bufuzi saalabanga agimuwa byalimu wakati saalabanga agimuwa saamanya sijja kulimba mulabulabi ng'agivuga naye saamanya naye amaanyi bannanga abaana beeyagala saamanya nga President Museveni yagimuwa saakiraba saamanya eka gwambuulira era kati zebade manyi kyogamba lito kimanyi zebade simanyi manyi yagula eno era sinnamanya yabula nkiwuliddeko naye nga omulabako nga mukute mungalo ntekwa either kuwulira ye obanga ndaba agimuwa namulaba muto mwana saamulabanga amuwa bwe nalaba ngaawo oyinza okungamba onyango oyinza okungamba kiproti kibani ne Kenzo saamulabako nga bonna baafuna bakusaasira Ronald Mayinja kwayi yamulemerera bangi nnyo baafuna Kenzo ye saamulaba promotawo w'amaanyi omukulu Keti naye yafuna yaawo abantu bangi so baafuna emmotoka kuva omukulembeze w'eggwanga Kenzo ye saamulaba yafulufiga yamulimu okuvuga simanyi lwaki naye nga naye yaweebwa nakati ekyali mu parking oba yagitunda simanyi saabiraba saabalabanga bafuna nze ndaba bazivuga ndowooza baagula okay kwetuli kwembozi muyugi Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan it's a Friday andi n'omukulu Detacha so tugezaako okuwayawayamu kuku ebyo bigezezaako okutambula show ya musajja wo yagwa Alien Skin ne Saka Free Boss omukulu Palaso abo bombi bakyalibo so show zagwa zatambula bulungi nnyo ku side zombi naye show bezagwa tugenda okulaba awenkere obufaananyi ne butandika okufuluma nga Balamu atudde wano nga n'omukulu Kikofira Abitex naye atudde wano ne Balamu batulanga n'ekikofi ebigambo ne bitandika okufaananyi webiri bingi okuva mu myaka egy'enkumi ebbiri emyerere nga Abitex ali ne Balamu ebigambo ne bitandika okufuluma nti abasajja bano bombi bakolagana nga show zombi za mukulu Balamu bamanyi business baba bakolagana ne simanyi nze ayinza kuteeka miliyoni nga 2 mu kivulu ekyo n'okirangira emyezi nga 6 oba 4 ate n'oddira n'oteeka miliyoni endala te 10 awantu ate ogire kiri kitegeeza nti business yo ogitegeera bulungi so bw'abanga yakikola business agitegeera ovuki yagamba ti yakikola manyi nze nera nnyo ku muntu kyayogedde bw'abanga yakikola nga mwe mwogera ate abamu beeramu n'okwegaana yeebuzaabuza then mugezi nnyo amanyi business y'engeri gyagitambuza because esobola kwevuganya naye ate oluusi okwevuganya ate kuyinza okuyamba gomenyi n'oganze kati waliwo bannabyabufuzi abateekawo yeesimbyewo munne nga ye yamutaddewo waliwo omukyala gwe kyali e Masaka eyo omukyala gwe yateekawo n'amulya anti kyeŋŋamba yali omuyambi we yamuteekawo namukuba akalulu n'amugamba nti kati ate n'amala naye bwe kityo nti oyinza okumuteeka ate n'akulya kati Abitex ayinza okuba yateekawo nga mwe mugamba nti baateesa tuteekewo eno tuteekewo eri ate nekifiriza Balamu miliyoni nyingi zeyateekere kuba kino bakiteekamu ntono oba kino nekizuukusa ze yandifiiriddwa eri so bwaba yateekera bizinesi nga yakikola well and good naye okusinziira ku ye agamba nedda nange ku ndowooza eyange mu bya bizinesi ndaba nga tekiri viable okugamba nti nteekewo wano miliyoni endala nga 10 zoonoone ziri oba zivuganye ne ziri oba zitereze ziri nyinza obutakitegeera bulungi mu lulimi lwa bizinesi wanye nze ndi student of business naye nyinza obutakitegeera bulungi awo naye ate era kiyinza okukola mu ngeri oba endala because kiyinza okuba nga ayagala kireetewo competition tokabite na biki oba ba clients bonna abazoona n'abazooli bonna babe nga bayingira mu entity emu saamanya naye nga sikiwa okay olutalo lwonna lwe babaddemu Alien Skin Palaso lubaleseewa ani gwe kisinza okuyamba ku side zombi because era waliwo bweraliikirivawo mu byasho nga bagamba yakatono Alien Skin ataddewo omuliro mungi abantu bayinza obutagenda Lugogo cricket oven abantu abalaba abantu bajja mu show ne bawagira Palaso ne Alien Skin era ne bajjula because nafunako information okwa analyst nabakutuukayo tesaawa zagenda okubeera ssaawa 11 awo ngenzi gye bamaze okuziggala nga bagamba abali munda bamala bombi kibaleseewa ani gwe kisinza okukosa ani gwe kisinza okuyamba gwe bwoba olaba ng'egye kitambuddemu moral ekiyinza okuba kyakosamu Palaso nti abantu bamulabanga omuntu ali violent ate nga tabadde then nekiwa sympathy Alien Skin nti teyamuddisa teyakola atya then awo ne Alien nga rising star nti yabadde ali mu kurisinga ssaawa zino Palaso yabadde yakubadde kiyinza okuba kimuwadde advantage nti kyayongera omukasuka mu bantu n'ekyokuba nti music
nga ye atambulira nnyo ku bintu bya controversy okuva ddala ku myaka gyedda ba BIG America yetemamu abaniga ne betemamu West Coast ne East Coast ntekawimbiranye ba Jamaica eyo tubikola nnyo ani so kitegeeza nti atambulira nnyo controversy kasambanga temukituteemu mundu nga wona alaba ba BIG nti bo baali muno okwettana biki mubikola mwegendereza mba mukola empala nanga mumwagala ebere health empala neri health ya music ngabo ya mwegendereza because omuntu ngabo yali mu ba big three side ya omuntu ayinza obutamanya wakoma nenga naye omwana yangamba nti Bobby Wine yakuba bebe kulwe ngumi nga alinya madala ga stage ningamba abasajja nga bali engumi wajibulirako wewe pa ndiulya bulizi sajja nagweri madala ebisere betubali na masimu kuba tetwala babutambi tetwala banga nnyo kyalumu nnyo ne tufunako akatambi akali recording nenge menjusinga twawuliranga biwulire yamukubye engumi yamusanze ne bakola batendeke tetwabira banga ninaku zino kati obutambi bungi wokubira engumi yali swaba yakola ki abakutte akokutta akantu konna so no batambuze eki batambuze endongo endongo etambula naye entalo zino ziri mu industry zinaatuyamba because simanyi basirengera bulengezi nengezaako okugoberera entalo zino ffe ze tulina wano lwaki teziri nnyo mu mawanga g'abayimbi balala ng'ogyeko bino byogamba nti onsinga tonsinga ebyo bibeerawo bya bulijjo tobimanyi ebiri mu mawanga amalala naye waliwo entalo zino ezaffe zino ziyinza okulaba ng'entonotono tobimanyi kala Nigeria tebamanyi nti wano waliwo personal skin abalwana yes naffe nga bwe tutamanyi eyo naye nga mubeeramu era bibeeramu wantu wonna mukatale newe bawa mu taxi obyonna bibeeramu andi wonna nga mukola bizinesi yemu bibeeramu oyagala naye bibeeramu bakulembezemu ebiri wajja ebiriwe abasuubuzi gyebiri bapasita olaba ne bapasita abatume ba Katonda eggulu baatugamba nti ddene entebe ezirimu tozimalayo naye nabo balwanagana omwali nga agamba nti entebe yooli bajja gitwala mu ggulu kati ate bano abalwanira ebyensi eregedde baawule kyakyo girabe erwanirira ttaka erwanirira bikiso bibaawo ebyokuubagana naye twagala bibeeko nebikoma bibeere healthy nga birina kye biyamba naye Detacha nkubuza ekibuuzo osaba okusaba ki naye ate era nayesoose kubuuza kibuuzo nti oli wa ddiini ki eddiini lwaki musooka okubuuza lwaki osobola kumbuuza Katonda tuyinza okubeera wano njagala ne mubuuza ebintu ekiri important n'ova waggulu ng'ojja okkirira tosobola tookera ate ku kintu kyakibogwe ate oleka ekintu ekinene ekibuuzo ekina okusooka ti omanyi Katonda okkiririza mu Katonda yesebo katukomyewo wano oli wa ddiini ki sirina togejja kusabirwa saagala nsabira nze tojja kusabirwa ddala ojja onsabirako ki yaani agamba nti kyonsabira kikyusa endagaano yange ne Katonda gwe omwana Adamu gw'osabira ani byonsabira tebikola kubuulira bantu baliwo batannafa njiri kufuna kakisa nti abantu bakuŋŋaanye bangi n'abatajja mu kyakiyo obe n'ebigambo by'obatuusaako eby'omulamwa si kusabira nze negative sebo bakusabira sebo utuke bulungi mu ggulu talina byakiyinza kyusamu bintu salungi ate yansabidde ne sifa agala okunsabira ansabire nga nneme fa tewansabidde kulema kufa mmaze okufa ate ojja osinika ebyawakayima mbonsabira teri akusabira kukyusa kigenda kubaako gy'olaze eyo ekyo kiri wakati wo naye Katonda wo so nze olwokuba ndi nzikiriza nnyo mu Katonda njagala nnyo Katonda kibula nga sirina ddiini eddiini ekulemesa okwagala Katonda n'okwogera naye nodda mu kwogera n'abantu kutandika kgenda Pastor Gundi mbwalonsabiraako alokola ki kati nze ndi mulangire wa Katonda njogera naye direct tokola kyaki wano omukazi yajja wano omukazi yajja wano sene pastani n'agamba nti yagenda mu ggulu n'alaba Katonda ayina bajja ne bamuwakanya oyo pastor edda akulembera ndiga naye nga naye byotandise nti oyogera ne Katonda direct tebalowooze nti kati kola kyaki kusolooza kuba kati gwe bakusi balegenda kuyita kusiriwaza oba kiyinza okuba ekigambo ekibi bakusiriwaza mbu olina kubeera olina mbu akabinja mwogwa kati eddiini okimanyi nga tezaawukana na kibiina kya byabufuzi buli ddiini ekugamba yekutuusa ewa Katonda
eri nfu temugendayo n'ekibiina buli kibiina kigamba ffe tugenda okuleetera ensi ennungi Uganda ennungi eri mu DP Uganda ennungi eri mu NUP Uganda ennungi ejja kubeeramu NRM Uganda ennungi ejja kubeera mu Jema naye nga bonna balwanira ntebe emu kufuga Uganda so amadiini gonna mbu galwanira kutwala abantu mu ggulu naye nga gonna geekuuba galinga ebibiina byabufuzi kitegeeza sijja kuba mu ntalo za byabufuzi bya Katonda nze ngenda kubeera direct nga ndi independent nenge politics wa Katonda mulimu nnyo tajja wa Katonda nyero okumwagala ennyo nenzula nti talina ddiini nenga naye kanneme kubeera nayo mbe musajja wa Katonda yennyini kale kati golina enjawulo naye bwe tudde emabega wali ku kyakato Honorable Kato Lubwama nti ye abadde ajja agamba nti ye musamize agakiriza mbajjajja era tulaba wano bwe bagenda bwe yali alina omusango mu kkooti yagenda yeesibye embugulu baguwangula ku olwo yagenda yeesibye embugulu era bwe yavayo naga abajjajja bange bakoze eki bannyambye nnyo era bwe yagenda nga yeesibye embugulu kyekituufu ennyo ekyo kyabadde akola kituufu nnyo ekyabadde akola kirungi nnyo nti ng'abantu bwe bayiya ne batandikawo eddiini koze eddiini zaayizibwa abantu naye bw'ayiya n'atandikawo ekye ekisinza Katonda we Katonda w'omuggulu oba bakatonda be abalala bamanyiiwa gwe ndagaako walabako Katonda omulala gwe mbuliraako osanga nange bamukisa bakkiriza nga tebalabyeko osanga nange gye nja okugenda ndagaako walabako Katonda omulala tugende nangendeyo nsanga nyinza nakuddako oyo nga ye mutuufu gw'omanyi omulala yaani taliyo sikati oba omanyi nga nawe tolina mulala gw'omanyiyo ate gwe notandika okuwayiriza banno mbu batondawo bakatonda babe kitegeeza nti toli serious so tulekerawo obutaba serious ng'abantu bebakira ku makya kati goloza lwaki eddiini eva e Roma etuuka n'e Masaka e Buddu nga bakyagiyita Romani kitegeeza nti eriko yagitandikawo era ejja kusigala Romani paka buli abamu bagamba nti lwaki eddiini eva Isirayiri Bungereza ntira nnyo okulya nti Katonda wa Isirayiri kisigala ko Church of England kisigala ka Anglican Church Anglican kitegeeza Abangereza so kitegeeza nti tejja kuva ku mulamwa gw'abagitandikawo kati ne Kato Lubwama bw'atandikawo ekintu kye kati goloza lwaki gwe Joffrey kiri mu Luganda mayanja waleko kizala Joffrey tekine kye kitegeeza kimanyi lwaki kutuma olwokuba nti ekintu ky'olimu kirina gye kyava ne bannyini kyo balina okitambuza wano paka era okufuula part of them balina okuwaayo erinnya eribafaana kyobola nga Abaganda wanedda bajjajjaffe batugambanga nti abantu abajjanga wano mu Buganda bwe yali ng'omuntu omulungi bamuwanga n'erinnya ly'Ekiganda okumusembeza kati gwe naye bali abazungu okusembeza mu kintu kyabwe bakuwaayo erinnya lyabwe nti Joffrey naawe n'owulira nga yo part of them n'owulira n'emirembe era abasajja abo bwe babawanga amanya nti gwe ssennono n'amusalirako n'ettaka bawuliranga olunyonyi ne baga nti abasajja bano batusebe era abamu baasigalirayo ne bafuuka Baganda ddala olunyiriri ezaddako because baali babembura esinze babawako ne kumanya wano nze nina bemmanyi nga yajjange yajja wano yali alunda nte ng'omusajja otwamulundira nte nga yeddira kkobe kibula nga naffe tweddira kkobe naye nga ffe twava gundi jjajjaffe yava wawa oba Kongo naye kati twafuuka bakobe k'omusajja yatusembeza wakkobe n'atuwa n'erinnya kati namwe abazungu bagezaako bawa amanya mufiiringe part of them of which tekisoboka kakati Kato Lubwama yali yeetonderawo ekintu kye ekimwogerera ne Katonda we nga ye yakitandiseewo ng'akyekontrolinga ne church ye yagyezimbira emmanju shirayini because gye musabira ezo zonna ze mugendamu zonna zishirayini togendako mu kanisa ngiriko ekigambo shirayini tewagibadde Namugongo Namugongo shirayini kati naye yezimbira shirayini eyiye waka abeere ne shirayini eyiye abe nga naye atuuka Katonda we aleme kulinda kigambo kiriko Romani oba Anglikani oba eky'Oluwarabu okitegedde naye nga bonna ffenna tusigala tuli ku mulamwa nene ekintabula gwagenda wa Katonda so nene mpya bapasita nga bagamba nti Katonda wa Isirayiri anti abategeeza ki ekintu tekivaako linnya okuva gye kivudde kubanze mama nti Katonda waffe ffenna nsi yonna tekivaako linnya okuva gye kivudde kisigala kikuuma ekigendererwa ekyawantu gye kyava ekyakireesa emiremwa gino sigalako kyobola nga ennyumba eya Uganda mu Bungereza bagiyitera Uganda House yes eri Bungereza naye esigaza erinnya lyayo ekigendera kyayo kyakuteeka bannayuganda eyo American Embassy esigala America wadde eri Nsambya eri osigaza ekigendera so ekintu nayo kibeera wano nga kyava Roma era kisigala kiriko Roman ne wano
so kati gwe yaga kwera mulomo kiri okay bonna kasita mulubirira Katonda fena gwe tulubirira kati gwanenya katolu bwama gwe gwenda banga fala era nawe mbanja kulwawo nnyo nawe era okulizoninga nawe era nawe nkugatta kuba bagamba muze setaba mu politics kati bagamba ate katolu bwama mbuye yabadde mubi mbu okuba ne Katonda nga yezimbide shirayini ye golo kuogena mu ye nzimbire ate goli na fala nnyo kwa gogena mu nzimbire ye yezimbide ne shirayini ye kitegeza ye kakole nyate kanege nnyo atakusinza okwagala Katonda nti yamuzimbide ne shirayini afuna ne banne batano nga bajjamu ne bajigendamu so naye yekoledde ekintu ki nza usina mutawana muntu yenensinza kugambye tetubanga bina byavuzi buli omwasikaza uwe Katonda wabomu lwakimwe nate mbeera nganze ne mugenda direct independent eri Katonda ne mutabera ko subscription to a political party nenga all in all okusaba ko tusaba anti mwete mwawula kusaba na kungana bwe buzubwe mulina okusaba kwe kutya okukungana kwe kutya okusaba is talking to God reminding him of certain things that you want him to do for you ngoli weka nebo tawaweka wonna woba kati mmwe muloza ati okuva nokusana n'okubenga twedaga n'ogenda eri muno mukungana ne bano ne mukuba embuutu mbwate okwe kusaba awo oba ogenze masanyu oba ogenze kusanyukirako na wamu na banno oyinza n'obutafuna budde busaba okimanyi nga mu kyaki omwo bangi nnyo abavayo nga tebafunye budde buvunama yekka asabe byayagala bangi kuba eri kiba kinyuma olaba ebyana ebyambadde obulungi olaba ku bantu obadde okulaba owulira ku buwoowo obulungi obutawunya obuloosa olaba ku goma sezebbeeyi nolengera ku byana ebirina nyashi olaba ku nyashi olaba biki kuba byonna bitonde bya Katonda olaba ku buvubuka obugoggofu oyinza obutafuna budde busaba bibyo nyate budde waka budde waka ngolimi wawo n'osaba kati kuli kuba kuŋŋaana nga onalaba Katonda wama wanakuŋŋaanya banne ewaawo ne bakuba embuto zaabwe ne bookya emicomo nabo baba bakuŋŋaanye mu shirayini awo baba mu kukuŋŋaana ekigambo sitaani oba ekigambo bakatonda abalala bakiki kwe kukola munne ekibi ne bwoba okimukoledde mu kyaki kasita oba ng'okikoze nga kibi ng'okikoledde mu kyaki wakati kwa lutaali kwennyini oyo tali sitaani asinga awo nebino bisigadde bye mwerimba mbu ate oyo yakozesa ate oyo tasamba oyo sitaani nedda ssebo sitaani ne bwoba oli mu kkanisa wakati mu ekereziya oba mu muzikiti wakati n'okola munne ekibi because buli bye ebisinga tubikola bantu bannaffe n'okola muntu munne ekibi oyo ye sitaani akyasinze era gwe tuba twewala n'ebino byogamba ate neewala essabo mumaliriza ate muli eyo mu makanisa ate mmwe mukolerayo ebibi muttirayo bannammwe mubasiibye enjala nsimanyi ogenda olabe Yesu mbakola mutya kitegeeza nti mukola ebintu ebya sitaani nga mwerimbika male sitaani tali eno mu masabo wa sitaani ali awo ali muffe mugwe abakoze ekibi buli lwopulaninga okukola munne ekibi oyo kati gwe sitaani namba emubi n'ebisigere byonna ebyamasabo tebitukwatako mu masabo baba nga teri gwe battiddeyo toba kibi naye mu kkanisa baba nga battiddeyo ye sitaani gy'aba abadde omusajja omu yagenda ku kkanisa essimu ye neevuga nga abantu basaba mu service wakati ne bamulaba bubi ne bamuwoganiza ne bamutunulira bubi ne bamuzza ebbali lwaki lojja ku ssimu oli mu kusaba essimu n'abahumiliated nnyo kuba yali musajja wakitibwa mukono naye yagyerabira oba yakola ate teyamanya kati adda mu bbaala okwejjako stress ze n'asumulula eccupa accident n'agikoonako neyiika neyiikirawo abantu ne basammukira bonna ne bonna bajja bamugamba sorry obadde kikoze kitya waitress najja n'akatambaala n'asiimuula eccupa weeyise bano banne bonna sorry omulala n'amugamba let them give you another one munene n'amugamba kagulire olowooza wa weyadda era ebabbaala so kati mwegenderezenga nnyo nga mukola ebintu bya sitaani eyo gye muli gye mwewaana yambu ye walungi okimanyi ng'ogenda sanga Katonda lwama nga ali mu ggulu alina Katonda ali mukono tasobola omusajja abadde asinza sitaani program sinza agikola ekomye wano